Just organization here, Bram. Abakyala bakola abakyala batekula ini yokka abakyala babawera ini yokka eyaabwe Mike abakyala abakyala bakolera ini yokka eyaabwe mami abakyala bandikoze bokka abakyala bandikoze bokka kubanga abantu bangi nga si bangi
Geto buli butya? Geto bukaluba. Banga tuli abawala bangi tetulina mirimu ate nga bamu tumanyidde emikono abasajja babasibye tuzadde abaana abamu batutuseeko kati awo nange simanyi kyakukola nandisaanye tunoonyezaako ku mirimu ereme tuyitanga abaana ba geto tulibayaaye yababituleetera ejja emikono tugisobola abamu tumanye okusiba enviiri abamu tumanye okukola ki okulunda naye tetulina wetutandikira erinnya lyokwa erinnya kwa nze nasanga Regina ate nvaayo osigalayo wabula ngenda nendabangako ku bannange kubanga mbambaliseeri kale obulamu bwa geto era si bulungi okusinziira ku baana endabirira tewali nga embeera gye balimu si mwangu naddala mu ngeri y'ensula jukira abaana basula mu geto byakulya kwegamba byo ebyokukola tebalina kati ngaaba abaana baganda baffe abavubuka babeera nnyo mu matatu ng'oyo kwegamba naye abanga bye balimu byonna tebirina pulaani kati okusinga okusoomozebwa kw'abaana abawangayira mu geto naddala ng'abawala bakamugamba nti abakyala bafuna ebisomesebwa bingi kati ng'engeri y'abasajja baye abavubukavubuka kyagamba nti kankole kino nsobole okufuna ekyokulya n'abavubuka nabo bennyini ne bagenda ne babba n'omwana atandidde wabeera mu mbeera ensibu afuna omuze gw'okola ki twalonda obukulembeze okuviira ddala ku geto esookebwako ku kyalo tubeerawo n'abakulembeze mu geto ne tujja ku muluka paka eno waggulu ku ffe gye tuli enteekateeka eyo etuyambye okusookera ddala okulongoosa ebya security mu getos emabegako poliisi yajjanga ng'eyagala omuntu omu mu geto ng'etwala geto yonna naye olw'okuba tulina kati obukulembeze poliisi bwejja mu geto ebuuza chairman ani yakoze omusango naffe bannageto tukyesibako bantu bakyamu bw'oba wabbye nga nze chairman wa geto nkuwaayo buwi ekyo kiyambako okutaasa abalala omuntu omu lwakiri bamutwala okusinga banaatwala bonna so mu nteekateeka eno security wise kituyambyeko okulaba nga getos at least naffe tugezaako okulwana okwejjamu abantu abakyamu nga gavumenti wetusitudde naffe twagala tusituke kubanga mu getos mulimu abantu abasoma nga basoma skilling ez'enjawulo mulimu ababazi mulimu abawerodingi mulimu abasobola okukola obusomesa mulimu abantu abajja mu geto ng'oli yeewagudde mu bazadde mulimu abantu abali mu geto ng'oli akulidde mu geto mulimu abajja mu geto kubanga abalala bagenda mu geto so twagala okukubiriza bannageto okusookera ddala naffe nga gavumenti wetukutteko naffe tufeeyo kubanga gavumenti erina programs nnyingi kati nga waliwo parish government model abantu bafuna ssente bazifunira na ku masimu twagala abaana bano naffe tugenda mu maaso n'okubakubiriza benyigire mu programs ezo entono kubanga ebisaanyizo bye basaba bitono era twagala okwebaza gavumenti eno nti yatuteekeddewo programu abaana abamu abatalina ndagamuntu egenda bbawa mu ndagamuntu bagenda tuteekerawo olunaku nga lwa bannageto tufune endagamuntu kubanga ekyo kibadde kisaanyizo ekiremesa bannageto okufuna mu government programs nga PDM nga myoga kubanga ebyo bisaba ndagamuntu so twagala abantu abo benyigire mu nteekateeka eyo nze kyensaba kati gavumenti okwongeramu kwe kubanga etuukiriza ebyo ebigendera byerina kuba gavumenti erina ebigendera bingi ku baana mbeera ya geto juzi wano twakamala okuwandiika abaana kiki basobola okukola kati twagala gavumenti era egendere ddala mu maaso abaana abantu basobole okuba nga batandise okukola wala batandise okukola nga buli omu alina kintu kyakolako nkiwa gavumenti ejja kuba ekendeeza kumenyebwa amateeka n'abaana baffe okuba nti bategeera naye kati okusomozebwa kwe tulina tugenda abamu ne tubagamba naye nga atalina kyakukola ate naffe abakulembeze nga abakulembeze tetulina bulungi ssente
abaana bo balowooza nti wetubeera bakulembeze ogenda kutuuka nti oli komanda twagalayo kino komanda twagala kino so naffe abakulembeze tetunafuna ezo ssente wabula abaana kye mbagamba bagumiikirize gavumenti egenda kubanga etukwatako. Nze bya Katonda Vincent mpangalira mu ghetto gye bayita Kamwanyi awo industry eri awo naye nga nze obuzibu naasanze bambi tuli omwo naye twagala nnyo okukola naye obuzibu bwe tukyafunyeemu nti tukyabulwamu ka capital akasente era kyova olaba oluusi twagala nnyo okukolagana n'abakulu nga bano batuyambe naye nga tuli eyo twagala okukola kubanga mutulaba tubeereyo nga tuli bangi naye tuli eyo naye nga buli omu alina kyamanyi kati nze olaba ndi wa youth expenditure Mkona Association era ekibiina kina tuli mu paaka awo nga tubeera mu ghetto awo mu Kamwanyi kati ate nawo tulina bu business olusaba mu batunda omwenge bakyamani nga tubulamu ka capital kokka nze kyenda basi. Naye gavumenti yaffe kyetunyigamu nti yo weba ne operation zaayo wekera ku makya okusituka nti kangende ntandika okunoonya ku bamenyi b'amateeka tebaba nti bonna baba bamenya amateeka ate obuzibu bwe bafuna oba bwe basanga tebajja kutwebuuzaako. Ebiseera ebisinga bajja ne babalaga nti bakwata Saalumanya ne Naalumanya ne babalaga nti muli mu kifo kikyamu naye nga we mukulidde we muzaaliddwa bakitamu we banoonyezanga ssente embeera eyo netubanga etunyiga era nze obulamu bwange nyumira nnyo okubanga tukwataganiza wamu ne poliisi okubanga tutambuza ekintu mu maaso. Okusomozebwa kwe tulina ngaffe abakulembeze ba ghetto abaana tetulina mirimu ekisooka ate n'abasirikale batukwata nnyo lwansonga batulaba nnyo ng'ababbi engeri gye tukozesa ebintu byaffe ate tubikozesa mu bintu birungi tulina emirimu gyaffe tukola naye bwe batusanga ate batutwala ng'abayaayi ate ng'ababbi. Okusomooza kwe tulina mu ghetto batulaba ng'abayaayi naye nga tetuli bayaayi era kyova olaba nga nze ntuuse eno okukiikirira abaana ba ghetto kimu ekisoboka nkimanyi kyonna nja kibatuusaako. Enteekateeka eno yalibadde yakolebwa dda naye ndowooza abantu babadde tebali organizing abaana bano nti nabo ba mugaso nnyo mu ggwanga lyaffe naye nze oluvannyuma lw'okukwatibwako sikitandise kati naye kuva mabega lwakuba obusobozi bwange bubadde butono naye bwe nabeerako omukulembeze n'embeera nga nsobola okuwulirizibwa nga nsobola okutambula mu offices ez'enjawulo neŋŋenda bakama bange ne mbagaa nti bannaye mugamba ghetto ziri mu Kampala naye n'emukono tulina nnyingi nnyo abaana abasinga basomye naye nga beetaaga kukwatibwako balina n'ebitone eby'enjawulo bayimba ate basobola okugenda mu mbeera eyo ne bava mu bino ebintu bye bakola. Ekyamazima bw'oba otudde nabo bano abaana bantu balamu balungi nnyo naye beetaaga muntu asobola kubawuliriza n'abamanya n'abategeera kubanga bano baana baffe tebavudde mu mawanga malala bazaalibbwa muno. Baana baffe abasinga bavudde muno mu mukono mweffe tubazaala ate abalala bavudde Kampala n'okwetooloola Uganda yonna naye ffe tugamba nti tubakuŋŋaanye tubakolemu omulimu tubasomese tuba rehabilitating emize gino gye tugamba nti mibi bagikola lwakuba nti tebalina kyakkola balina beetaaga ekyokulya tebalina gye bajja kati ye kyava agamba kannyakula akasimu nfune 5000 mbeerewo naye singa tuba tubafunidde ebyokukola abaana bano emize bangu nnyo okubivaamu era tubalabye abasinga batandise okubivaamu era n'obumenyi bw'amateeka bwe njogera mu mukono muno bukendeeredde ddala era njagala okwebaza abaana bange bano abaggeto bawuliriza oba lwakuba ndi maama ndi muzadde nabayingiramu nga sibatya neŋŋamba oba bangajjambula nze ndi maama ate ne muzeeyi Museveni tumwebaza nti abaana bano yabarecognizinga kuba kakati byali tebibeerawo olunaku lwaleero ente egudde nzeeyi agabudde abaana bano abawente n'agamba abaana bange abaggeto gye bali emukono nabo n'akola ki n'abaweereza naye luli bwali tewaliwo abarecognizinga mpaka etwasaanula ekigere n'atandika okuba nga abategeera ate agenda bakolamu omulimu gw'amaanyi nnyo. Ghetto zino zigenda kukyuka abantu bagenda fuuka bavunaanyizibwa ab'omulembe ate nga basobola okukola ekibulamu kyokka kuba empawaringa tebalina capital n'ekyo muzeeyi akikolako bakyali mu kusoma kuteekebwateekebwa basobole okuganyulwa mu PDM. Buli muvubuka waali afune omulimu gw'amanyi okukola buli muvubuka waali afune ekintu ky'amanyi mu mutwe kino kyekisobola okuwumbeezaawo oba kubajja oba kwokya byuma oba kuwoza mmotoka oba kutunda mu butale oba kulima oba kusala bisolo
kibalina okwewala bwe bumenyi bw'amateeka. Beewala obumenyi bw'amateeka nti engeri gye balina okulondawo engeri y'okubeerawo. Babeere mu mbeera enoonya emirimu, enoonya skills n'okukola emirimu okufuna ekyokulya. Tetwagala abaana babeere mu makomera, tetwagala abaana baffe. Twagala abavubuka abalamu, ghetto zinyume, ghetto zibeerewo naye nga tuzenyumirizaamu. Abantu nga tebazitya. Obeera n'abaana basibye enviiri zaabwe nga musono, nga yeza ayagala, nga tebamulaba mu kifaananyi kya bubbi. So bala abavubuka bano abasinga obwo gye batendekebwa. Naye wakyaliyo bannaabwe bali eyo, tubasaba bajje babeegatteko. Bano balaba bano si babbi. Bano bali formis. Ne bali abakyekwesa eyo, era bano bamazinga ne komanda wange ono mbasaba bagende babafeffette, babagatte ku bannaabwe, basobole okutegeeramu ne skills weziri, rehabilitation weeri, bannaabwe gye bali bangi, baleme kwekubagiza, baleme kubeera eyo nga banoonya byakubba nga batta abantu nga boli abafumita abalala ebiso. Embeera eyo bagiviiremu ddala. Okubagamba bano ghetto is a livelihood, bulamu bwa bulijjo. Naye twagala abantu bave mu bwavu badde mu bulamu obweyagaza. So enente mukwano okuva eri president okuba nti no abajjukira buli kaseera. So president tukwebaza, bannageta ba mukono, abavubuka baffe n'abawala baffe bakwagala nnyo, era essaawa yonna wonna ojja wano e Mukono ojja kubalabako nga bali naawe ekiseera kyonna.